nga mbalamusizza kuba mikwano nga nze abalamusaako yenze Ssenga Fifi nga mbeebaza okujja ku channel yange ne mulaba videos zange ne musubscribinga ne mulikinga ne yanza bannange ne yanzeege. Thank you so much for that support. Nigerians, thank you so much. Philippines, oh my God. People from Japan. Bannange, people from China. Unbelievable. Bannange ne yanzeege. Abana Uganda, mwena abampagidde abantuusiza wano wendi mmwe neyanziza neyanzeege bamikwano. Nsaba mulikinge musubscribinga buli wamujja ku channel yange. Temwerabira monterewo ka message awo wansi. Olwaleero tuzze nakyo. Olwaleero tuzze n'abaami abakola ku kyeyo n'abakyala abakola ku kyeyo. Weeyisa otya ng'ozze ewaka? Ngamba abafumbo oba ng'olina boyfriend olina kweyisa otya bw'obeera ozzeeyo awaka? Abaami abali ku kyeyo abasinga obungi bwe baddayo awaka beesuulirayo gwa naggamba mu kifo ky'okubudaabuda abakyala baabwe. Omukyala oyo omulesa awaka emyaka 2 miramba kyokka okomyewo mu kifo ky'okutuula obudde omwami wo oli mu kutambula butambuzi kuzunga kudde n'okudda eri. Mbusimanyi ogenda laba bazaddewo. Mwami wana awaka wandikawo emyaka 2 emabega okomyewo olemereddwa okusetolinga. Olemereddwa okubeera awaka ondageraavu oli mu kutambula nti ate ogenda mbeewammwe n'awaka towezezaawo wadde ennaku 3. Era nga kye kimu n'abakyala. Ekirala abaami bano abava ku kyeyo mubeera mwaleka bakyala bammwe ewaka. Ekikunaawuusa ove ku kyeyo ojje ne mikwano gyo awaka kiki? Abaami ovudde ku kyeyo omaze emyaka 5 toliiwo tonkola. Ate okomyewo mu kifo ky'okujja twekole ondageraavu ate oli mu kuleeta mikwano gyo waka gy'ozze bwewambagatidde nayo. Musiiba mu mwenge mutambula butambuzi totuwaddeyo wadde ffe obudde abali awaka. Kati ono omuntu wa wansi nze kati mukolere ki? Bannange abaami ababadde ku kyeyo nga mukomyewo e Uganda mukomyewo ewaka eno bannange mutufeeko. Omukyala neekuumye oba yeekuumye emyaka 2 miramba ng'akulinda okomewo omuzinemu. Naye munnange ozze owambagatidde na mikwano era gy'omalirako obudde osiiba na mu ddiiro mw'osula kubanga muli ku TV munywa bbiya. Nze ondekedde ani? Ndi awo neewunise. Omukyala okomawo nga yakkolera omubiri figa obugoye bwonna yabugula ng'alabika bulungi. Kyokka gwe n'otuuka mwami mu kifo ky'okkuba emmese oli mu kuzunga. Okiwulira bulungi? Abaami abava ku kyeyo mulekeraawo okudda ku waka n'otandika okubuuza omukyalawo owange obaddewo otya? Ani abadde akuzina? Gwe gy'obaddewo otya? Mwami eyakomyewo okuva ku kyeyo gwe obaddewo otya gy'obadde? Ekyo ekibuuzo bakibuuza omukyala gwe waleka emabega omwaka gumu oba emyaka 2. Bannange abaami ate naffe mwebeereremu. Omukyala wo w'oba okomyewo mubudde mufeeko. Ekikulu kiri mutwale kale ku musaayi. Omutwala ku musaayi bwatula. Mwami bwatula omukyala oyo amaze ebbanga ng'akulinda ng'akwetegekera ng'era agamba omwami wange waalidda. Bannange abaami mukimanyi nti nno we mubeereyo ne mutusuubiza nti mukoma mumanyi nti tukola bingi enku ne tuziddaabiriza. N'oyiga ringing tones empya z'onaayimbira omwami ng'akomyewo. Tokoma okwo n'okola omubiri omwami n'omukolera figa n'ogamba ye omwami wange ebbanga lyakomaze nga taliiwo kanneekoleko kamukolereyoko kafiga akomewo nga kafiga keeko nga kalinga ng'akasenga Fifi. Okitegeera? Naye ate mwami w'otuuka awaka ojja na mikwano tonfaako. Abaami baffe era abaami abavadde ku kyeyo mbasaba muweeko ku baana bammwe ku budde. Abaana abo babeera babamiisinga bajja bayita bakojja simanyi ba anko simanyi bagundi beeri nga tebakyabajjukira. Setolingako awaka owe abaana bo obudde oba obatambuzeeko oba obeereko nabo spendingeko nabo time. Abaami babadde ku kyeyo. Ekyokulala abaami babadde ku kyeyo
obeera okomyewo ku kyeyo kulirayo ku mukyala wo ku surprise. Mugulireyo ku underwears, mugulire ku bupale, mugulire ku kaleega akalungi, mugulire ku kadress, mugulire ku lipstick, mugulire ku cutex, mugulire akasaawa. Mukyala wo muwe, ate kati wootamuwe ani anaamuwa? Mukimanyi nno nti wemugenda ku kyeyo abeenu Kampala basigala batugamba nti olina omusajja omugaga, naye maama n'obeera n'omusajja omugaga nga tasobola nakugulirayo ensawo y'emitwalo 10. Abaami abali ku kyeyo abakyala bamwe mubakolerengayo ku surprise nga mudda mubakolereyo kale ku bushopping. Muleetereyo ku buntu obulungi obumwawukanya n'oli ate atalina mwami yatambulako. Ebintu bingi ebirungi ebyo kye muyita omukyala mutonere. Abaddewo awo awaka kwekuumidde ebbanga eryo lyonna. Mubudeebude muleetereyo ebintu ebirungi. Anaye mwami nze omwami mbeera njagala nandeeterayo ka perfume ne ka lipstick, anti nze munange gino emimwa ginero nenjooka nkukuba kiss. Naawe noonyumizaako abeewammwe ng'ate obwo mwambudecoratinze oba si kyekyo nenkunuunako ku mukira ng'omumwa guno eno ngukozeeko. Okitegeera? So abaami era abali ku kyeyo ekintu kyenjo bagamba we muba muzzeeyo e Uganda, we mubeera nga muzzeeyo e Uganda, mufubeeko okutambuzaako ku bakyala, mutambuzeeko. Zino ensi z'obaddemu eyo zirimu ebifo ebirungi eby'ebbeeyi era olina ebintu bingi by'oyigiddemu mwami. Ebintu ebyo bi-investing mu mukyala wo okugeza mutwaleko auto, mutwaleko mu kifo eky'ebbeeyi, at least olwo mutwaleko mu sinema. Tambulako n'omukyala oyo gwe walekedde awaka, tambulako naye. Obuntu obutono nnyo bannange obutengula abakyala abo. Naye olaba omukyala we abaddewo n'omusangawo nga tebamuzaddeemu, akwekuumidde, akuumye abaana bo, akuumiddeko ne baganda bo ne bannyazaala bo. So mbadde nsaba omukyala oyo omutwaleko auto, omusanyuseemuuko, omumaleko ennaku eyo abaneiba gye badde nga bamugamba nti bakusuula mu nju. Oba okitegeera? Era omwami abadde ku kyeyo, mukyala wo mulageeko ku buntu obupya. Anti ffe wetubeere ne Uganda ebintu ebisinga tubeera tetubimanyi, ate omukyala wamuleka mu nnyumba teri amuzina. Kati ate gwe eno gy'obadde ne intaneti ng'olaba ku buntu, omukyala mukoleyooko ku buntu obupya. Mwami mukyala mukoleyooko obuntu obupya gye buli muzineko mu mabeere. Muzineko mu mabeere, mugwe ku bbakuli. Leetayo obupya mulaavu, kubanga ffeno tuba tumanyi bingi. Omukyala mukyusizeeku obukodyo, mulekere obukodyo obupya, mukube bizinesi nga mpya teke ng'erinnye ku nnyonyi. Okitegeera? Tozza bikadde ate biri bigundi simanyi linnya obulirikkirira wansi. Kyusaamu. Okitegeera? So omwami era agenzeeko ku kyeyo. Ekirala kye ngenda okukusaba, kale ne woobeera nga toli mwanjule kyalirako ku bafamire b'omukyala wo oyo, bakyalireko, kale muwe ku ssente abakolereyo okwo ku shopping. Kiri kiti ekyo? Nabo bategeere nti munnange muwala waffe alina omwami ali ku kyeyo. Nkimanyi ya challenges nnyingi ku kyeyo, naye fissayo akasente katono nnyo we kati okamuwa mugambe kolerayoko ku bazadde ku shopping. Omuzzeemu amaanyi, oba okitegeera? Aganaasigala waka atera okuddamu okukuuma abaana ate naye okwekuuma. Era abaami ababadde ku kyeyo nja kusembayo ne kino, emikwano gyegobereko ddala. Owulira? Obeere awaka n'omukyala, omuwa obudde obumala. Mukyala we obeerako naye awo mu buliri, mubuuzebuuzeeko ku bibuuzo ebizzaamu amaanyi. Oba okitegeera? Ebizimba. Omukyala wonna bati omugamba bimuzimba naye tagenda kugamba bikuzimba. Muwanyisiganye ebirowoozo nga muli mu kisenge. Sigamba mu ddiiro era sigamba bweru era sigamba mu bbaala. Okitegeera?
kubanga buli wamubeera eri mu kisenge nga munyumyanyumyamu musobola n'okukola ku biri ebyalagirwa. Omukyala naawe nno munnange omwami waaba akomyewo okuva ku kyeyo beera muyonjo, bw'okitegeera, beera muyonjo, enku oziddaabirize bulungi, ofune omwami waaba akuwadde ssente okola shopping, kola ku shopping ennungi ey'obupale obulungi, gulayo ku budress obulungi ne ku buleego obulungi, omwami omulabikire bulungi, ogulayo ne ku bumakeup omwekolereko, olema ate kumuswaza na kumumalamu maanyi na kumwogezaako ku kyeyo nti yagenda ku kyeyo naye omukyala alabika bubi. Okitegeera, omukyala omwami waaba akomyewo fissaawo kaakadde omumwe, omwami wo mumweko, mumwemweko mu nkwawa, omumwemweko n'eri wansi, muwogo waffe oyo omulongoose bulungi naawe asobole okuwoomera eri ebbanga lyonna omwami lyatabaddeewo. Oba okitegeera, wakoma ddi okuyonja ku mwami w'oyo ng'omumwa banga ddene nnyo kubanga badde taliiwo, kati akomyewo ogw'omulimu gwo. Era omwami waba akomyewo ku kyeyo mufumbire ku mmere ennungi kubanga eri ku kyeyo gye babeera tebeerayo bintu mmere ennungi, oba okitegeera, mufumbire ku mmere ennungi osobole naawe okufuna obuntu obumunywereza awakaawo aleme kugenda kuzungazunga mwate agenda mu mikwano. Oba otegedde bulungi? Bannange nsaba mbasiibule anti bagamba ebirungi biggwa byokya, yenze Ssenga Fifi nze mbadde mbabuuzaako. Temwerabira okusubscribinga n'okulayikinga, era temwerabira abakyala okubudaabuda abaami bammwe ababadde mu struggle ey'okunoonyeza omwami Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Mubabudeebude, mubafeeko, mubagamba obugambo obubakkakkanya, bakkakkane basobole okuddamu basituke bakole. Neeyanziza neeyanzeeke. Bye bye.